There are many other leaders in the NRM and the candidates at the different levels who unfortunately breach the regulations. And at times they do this in conspiracy with the security organs. Asanze mu lukungaana lw'abannamawulire lwatuuza ku kiro ky'ekibiina ekya Dombo mu Kampala ategeeza nti embeera eno eviiriddeko abantu okukwatibwa akawuka ka coronavirus n'ajjukiza abakuumaddembe nti akawuka kano tekawula mu langi z'ebibiina byabufuzi. Kaakati amateeka bwe gafuluma, poliisi n'etunula ebbali n'ereka abantu ne balwala. Omusango ogwo eriguwoza etya? Ssente wa NRM mu Buganda Kiwanda Suubi asinzidde n'atendeeza emirimu egikoleddwa omugenzi Alhaji Ali Kirunda Kivejjinja wamu n'omubaka w'ekyotera Robina Ssentongo. The right honorable Kirunda Kivejjinja has been really a very good lesson to us, what he has taught us. Alaze enteekateeka za Pulezidenti Museveni okunoonyeza akalulu mu Buganda nga bwe zigenda okutambula okutandika n'olunaku olw'enkya. The first meeting will take the Upper Masaka, where the meeting is going to take place in Masaka City, and over 6 districts to converge at Masaka for the meeting with the presidential flag bearer, His Excellency Museveni. Bo abavubuka mu Kikwete zooni e Kamwokya baagala Pulezidenti Museveni bw'abanoonya akalulu mu Buganda abakyalireko. Ne gavumenti ekkirize mu ghetto oba muzeeyi asobola okuba miitinga abamiitinga abasajja kuba abasajja b'amaanyi. Batongoza ekibiina kye batuumye Tibuhabulwa Peace Force ekigenda okumunoonyeza akalulu mu ghetto nga Alex Nabaasa akikulira bw'annyonnyola. Yino woofiisi twagikoze bajje babayambe okusinziira ku woofiisi eno kubanga olw'edde basobola okulipootinga bonna nga bwe tubakuŋŋaanyiza. Twetaaga emirimu kuba ffe mu bana bali wano tuli babazzi. Bannakibiina kya NRM bategese okusabira eggwanga okulembeddwa Omusumba Franklin Mondo asabye abavubuka okwewala ebikolwa eby'effujjo naddala mu kiseera kino eky'okulonda. Tuwe obuyinza, tuwe emirembe, tuwe ekisa. Ssentebe w'ekibiina kya NRM across Uganda Ben Mugisha agamba nti baagala eggwanga liyite bulungi mu kulonda okwa Kasammeeme kwe tugenda mu mwaka ogujja. Tulaba abantu bookya ebipiira ekitabaddeewo emabega no kusabira pulezidenti waffe 2021 tukyamwetaaga mu ntebe. DPC w'eka Jansi Apollo Kyangungu ayambalidde bannabyabufuzi ababuzabuza abalonzi nti teri bulwadde bwa COVID-19 ate nga bandibadde abasaale okubuulira abantu amazima. Bwe toyagala kuyitamu n'obeera ly'empyo bane bakwano gwa minisita n'ogamba oti ono DPC oyitwalina kajansi kakiri kulowooza kati nze ndi MP abantu nga bafudde korona ne bamala kulwabulajja gavuka obutamu. Bwetweyongerayo n'amawulire agabuutikidde oluvannyuma lw'amyuka ssentebe wa NRM mu buvanjuba ku bbalaza ya wiiki ewedde okulangirira nti ba crime preventers bagenda kukomezebwawo okuyambako ab'ebyokwerinda mu bitundu by'emikono. Bano batuuzizza olukiiko mwe basiimidde Pulezidenti Museveni n'okuwera okumunoonyeza akalulu. Olukiiko luno badde ku Shade Gardens mu kibuga Mukono nga bakola preventer bannyonnyoddde obuzibu bwe badde basanga emabegako we baggyibwako obuvunaanyizibwa nga bagamba nti n'ababbi badde beeriisa nkuli mu byalo era bebazza omukulembeze w'eggwanga okuddamu okubaza ku mirimu okuyamba ku b'ebyokwerinda. Ya number plate zo bazzeemu okukola ki okuzibba era gye tubadde tutambula bali tuvimba naye abaata structures zino be bakiyamani baffe abawona kubanga ffe tulina ejje erituukira ddala paka wansi ku grassroots. Baweze nga bwe bagenda okukola n'amaanyi magombola ge batwala okulaba nga Museveni addamu n'okuwangula akalulu. Akulira ba crime preventer Mukono division Mayumba John Mary alabudde banne okukuuma obutebenkevu mu byalo okulaba ng'abantu babeera mu mirembe n'okunoonyeza Museveni akalulu. Abantu bonna gye bali era olwaleero meeting gye tuzzeemu okakasiza ddala nti abantu ku ground gye bali abantu 33 buli kyalo. Baabasiraamu okuva mu Bunyoro, Toro, Muslim region balaze okwennyamira olwaki bagamba nti bafiiriddwako ng'enzikiriza endala ne basaba Pulezidenti Museveni atuukirize obweyamo okubawa bbaasi ya Bwicha Islamic Institute Hoima nga bwe yabasuubiza. Sheikh Ali Badiru nga yakulira ddawa mu Bunyoro agamba nti essomero lya Bwicha Islamic Institute terina ntambula ekikosa entambula y'emirimu. We are requesting the President to help us, to come in and help us. We belong to Uganda.
we vote for NRM. Muzamiro aheebwa ssente wa Board of Governors ategeeza nti ebbula y'entambula kiviiriddeko n'abasomesa obutakola bulungi mirimu gyabwe. RDC Hoima Samuel Kisemba Alali agamba nti gavumenti esuulidde basiraamu kubanga President Museveni yawaayo emmotoka eri regional kadhi wa Bunyorotoolo nga bw'azaakola mu nzikiriza endala naye n'abagumya nti obulwadde bwa COVID-19 bwe bunaakenda pulezidenti wakugenda ebwekya awaayeemu nabo. It is illegal for him to make donations at the moment. So we will have to be a little bit patient. Ate ab'ekitongole kya Five Missions mu disitulikiti y'e Luweero badduukiridde amaka g'abatalina mwasirizi n'ebintu okuli emifaliso, bulangiti n'ebirala. Florence Namusobya nga w'abaana 15 ayogedde okusoomoza kwe babadde bayitamu ne yeebaza abadduukiridde. Nga basula ku mufaliso gutya nga beebakamu nga beetiise weeba. Andi n'abazzukulu 15 naye ng'embeera gye nnina gyeraliikiriza. Kama bateeremu obwangu nga bweffe naffe twali tetukimanyi nti tuyinza okufuna ku mifaliso. Atwala ekitongole kino Edi Kijambo ategeeza nti kino bakikoze okusobola okujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo n'abali mu bwetaavu. Abaana bano ti abalabika nga tebali bulungi ti katutandike naffe tubayambeko Katonda anaatuweeraawo omukisa. Ate amyuka ssentebe wa NRM mu buvanjuba ye Captain Mike Mukula alabudde abaagala okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino nga baagala okuggyako President Museveni nti gwe baagala okuggyako alwanye entalo nnyingi nnyo era bamugendeko mpola. Mukula era alagidde abavubi okudda ku nnyanja okuvuba kyere nga tewali muntu yenna abakuba ku mukono. Captain Mike Mukula omuyimbirwa ne mayinja omutegesi w'ebivulu anu mukasa amayidwa nga bajje ne basajja mivule basinkayo banakibiina kya NRM namayinga mu lukiiko lubadde ku Bulemu Primary School mu lukiiko no Captain Mike Mukula akwasisa basente ba NRM pikipiki ezaabaliriddwa ekibiina abantu bene gakulemiddwa mu ssente wa disitulikiti Donald Sanya n'omubaka omukyala omukisa basindire Captain Mike Mukula ennaku gye balimu omuli okututuzibwa ku nnyanja bwe bajja ekyokulya gonyezi balesaako n'ebijigiriza ebiri obubi. Nejjuzi wano twaziise ebitundu by'abantu nga 2 nga goonya zibalidde. Twagala President Museveni ayambe abantu baffe abali ku nnyanja. Ye Captain Mike Mukula mu kwogera kwalabudde abantu abaagala okutwala obuyinza mu ggwanga okugenda empola kubanga President Museveni gwe baagala okuggyako alwanye entalo eziwera. Uganda mugikwate empola. Alagidde n'abavubi okuddayo ku nnyanja bakola emirimu gyabwe kyere. Abavubuka baddemu abali ku nnyanja mubateeke munangali mu SACCOS. Ye omuyimbirwa ne mayinja asanyusizza abantu ate bajje n'ababubaka obw'okuma emirembe mu kalulu. Mamirembe tubalidde message yakulanga tebatema byokola byokwekalankasa. Ne bannakibiina kya NRM ebitundu by'ente bakuŋŋaanidde okuofiisa ekibiina ky'abanzirwanako ekyawomoja ekikulirwa Susan Nantumbo esiku mutunganalo okutongoza enkola ey'okunoonyeza pulezidenti akalulu. Omukolo gwetabiddwako ssaabakunzi wa NRM Mathias Kasamba alabudde abeekomye okukola effujjo. Gavumenti yo yeetegese nti bw'owakanya gavumenti erina eddagala lya buli mbeera. Ye Nantumbo annyidde enteekateeka ze balina. Abaava tuwadde ssente nga si zaakuzzaayo mu luzungu kye bayita grant. Naye atusabye tube bumu twagalane. Ne bannakibiina kya NRM era ngo batongoza okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu. Omugenyi omukulu abadde RDC Werengo Mariam Seguya ng'abatezi basinziddewo ne bamulopera ebizibu ebibaluma. Naffe tuteekebwe ku pulogulaamu za gavumenti okulabika nti tufuna amazzi amayonjo tuganya ebisulo okumpi buli mwezi. RDC Seguya alabudde abantu sibakkiriza ffujjo mu kulonda. Ekirungi kyonna kiva mu ntuuyo. Tekiva mu kuluutinga. Mu ngeri emu Hajati Minsa Kabanda akuliza bannayuganda okwongeramu amaanyi mu kwetangira obulwadde bwa COVID-19 naddala mu biseera bino. Abyogera ekira municipality mu kutongoza ekibiina kyagowalabyeko Museveni door-to-door task force e Kasokoso. Mbadde nsaba twambale masiki obulwadde si bwa Museveni kuliko kadivata kaga nti bambi ginyambalire eki masiki eyo. Obwenkanya n'amazima bwakola ki bwabula naye nkakasa ndowooza obwesugwa bukomyewo e Kasokoso. N'abatiimu 30 ekiri wansi wa NRM bagudde ofiisi ekibiina egaba emakindye. Omukwalaganya wa ttiimu Thara YKM 220 mu kuyingira Kiza Idris ka muntu abasinga bagenda okujja budde bweganya
mifiibi enjawulo emakindye makindi opozisoni yali yajekiza luno bagala kukikomyawo. akulira ekibiina kino Edward Ssebofo asira abantu ababiikiriza ssente n'okubavuma oba bayobula okuba abaavu okukikomya. Tukolere wamu ng'eggwanga tusobola nga tuzimba eggwanga. n'abavubuka ba NRM National Mobility Force batalaze Katali Nakasero ndala ku ddala ng'oloneza Pulezidenti Museveni akalulu abasuubuzi babasindidde ennaku. Tuzimbe ebibiina abantu baliremu okukulaakulana. Twavuddeyo okulagira ddala nti gavumenti NRM ekyalina okuwagiza Museveni paka last. mu ngeri emu omuyimbi Ronald Mayinja Kingi Michael ne Badji basinga aba NRM ebiyengo mu jjija ne babasindira ennaku gye balimu. Ku bitundu ebigabibwa emmere mu Uganda Buyengo as a town council tituvanala ku muzeeyi nga atuweereza emmere. Kale ffe tubaagaliza buwanguzi bannaffe wenna abali mu kaweefube ow'okubanga munoonya akalulu mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja okubuzaako ennaku embale okulonda kw'obwa pulezidenti kujja beerayo nga 14 omwezi ogwa January. Kankusibulire wano n'amawulire agabuutikidde kujjukize nti tuba n'amawulire agataliiko nfuufu ku ssaawa 4 ojja kulaba ebibadde mu kuziika Haji Kirunda Kive Jinja n'ebintu ebirala bingi by'osaana okumanya. Ne ku 15 bukedde fama tubako n'amawulire ku ssaawa 3 ez'ekiro. Nze Ismail Nsubuga mbadde ne mulungi Mebo atakuumira mpeera kutukuumire Grace Baiga kakwongereyo ne sayansi w'obulamu. It's a brand new day, yeah. Let your beauty show as your hair glows with radiant everything comes.